Ebipya bizuuse ku mwana muwala Brenda Miles eyenyumiriza mu bwanneekolera gyange oba buyite obwamalaaya gwe hasola munnange yonna gy'oli mu ggwanga lyonna ly'olimu mbadde nsaba osembere ontegere ku matu n'oluvannyuma tukubaganyeeko ku birowoozo mu nsonga zino tosseetuka. Mbaniriza nate mikwano gyange mbeebaza egyo gyonna gye mutussaako engalo amanyi nze Omumbejja Aisha Nassolo mwebale butako wakuntegeranga matu entakera wano ofunirawo amawulire gonna gagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'amawanga gatwetoolodde ku ba-celebrities bo bonna naye ng'ate tulinamu n'akanyomero k'okubeera nga tukubaganya ku birowoozo mu nsonga ezimu nabagamba nti ennaku ezimu newayo okubeera nga waliwo ensonga endala ate zendeeta naddala ku bahasolers bannange ne tubeera ng'ate tuzikubaganyako ku birowoozo ne tulaba abayita mu buzibu abalina emirimu egy'enjawulo gye bakola kugamba ne twogera ne tukubaganya wano ebirowoozo ne tulaba embeera tusobodde kubeera nga tetukola ki tugiyitamu tutya kale munnange n'olwekyo bwe yakanneeyongako olunaku olwaleero enakusaba kimu subscribing mukwano gwange tojja kwejjusa ojja kufuna wano amagezi ag'enjawulo mu comments oba oliawo olina obuzibu bw'oyitamu osobole okubeera nga ate munnange okola ki obuvunuka wabula nga leero nzize okubeera nga tetwogeramu mu nsonga z'omukyalo ono Brenda Miles oba mu nsonga z'omuwala ono Brenda Miles ono manyi nti abasinga mu mumanyi bulungi era mwamuwuliddeko awo ku programu y'omukulu oyo SB4 ebwatyo yamukyazizza era n'abaakawo ensonga z'ayogerayogeramuko naye kyemanyi abasinga obungi mwabirabye kuba vidiyo zino zatambudde on almost all social media platforms nga basazeemu bu vidiyo obwa TikTok nga butambula era nga basinga obungi muvumirira ensonga eno nga mugamba naye omuwala oyo wakitava mu bintu bino kyokka nga ate omuwala ono ye yeenyumiririza ddala mu mulimu guno ogw'okubeera nga yeetunda abasinga obungi kyemanyi obulungi nti mwalabye interview eno era ne mulaba omukyalo ono wali proud mu mulimu guno ogwa bwanneekolera gyange ye gwalimu ng'agamba nti agufunyemu ebirungi bingi era ng'agamba nti tali ready kubeera ng'aguvaamu nze n'omunange mu ndowooza yange we mbadde nga mpulira bano bamalaaya ebbanga lino lyonna lyonna eriyise emabega nze nalinga mmanyi bambi oba it's the last option nga banoonyeza emirimu gyonna gyonna gye babuze oli n'abugendamu naye ng'oba oliawo abukola tayagala naye ate we nalabye omuwala ono ate neewuunyizza nnyo olw'ensonga nti yalaga nti ne wemuleeta mulimu ki okuggyako nga mulina ssente ze mumuwa atandikira mu bukadde 5 to make matters worse omuwala ono teyasoma Brenda official tulese omukulu agenda okumuwa omulimu owa mukaloni nti amusuubiza omulimu weekuli Brenda olwadde okukola ndilwadde buli kimu ndilwadde nkiriza leero ngenda bayi naye sente oyagala funa sente mmeka omusaala nakugambye 15 15 nyingi nkuwa 3 13 ogenda kola ate ng'oli mulemu obweyagaza sente zenfuna 13 ntono bannange tutandike mpolampola saagala kulimba otuuke eyo ng'olese guno omulimu gwo nga ate sigenda kuwa guli mulimu gw'oyagala masijja balimba 15 tandikira ku 3 olande nga tolumizibwa otulaawo n'okola emirimu gyo owummula budde bw'oyagala omulimu weekuli 13 15 njagala 15 nedda nenda kuwa 13 ate lindira full interview nga Brenda atubagaininga sente zalina okukolera teyasoma era gamba nti n'oluzungu talumanyi bulungi amanyi luno olumuyisaawo naye atayagala mulimu gwa bbeeyi ayagala mulimu nga gutandikira mu bukadde 5 era y'ensonga lwaki yagamba tasobola kuva mu bwamalaaya lwasonga obwamalaaya alaba nga bwe busobola okumuwa ezo ssente nnyingi ye zaayagala awulira nga ali proud of okubeera malaaya kwegamba alaba talina na buzibu bwonna bwafunamu alaba kwegamba gwe mulimu ogusinga okubeera omulungi mu nsi muno ku sayidi ye era alaba nti yatereera alabira ddala nga bano abakola obwakadaamu oba abakola ki alabira ddala nga ye ebyo tabisobola tabivumirira naye yagamba nze ebyo sibisobola guno omulimu gwensobola era gwe neenyumirizaamu era sirina wiringi eguvaamu okuggyako ng'oyampa omulimu agenda kumpa mulimu ng'ate gwa bbeeyi nga gumpa ssente nga guno ze gubadde gumpa sinakindi n'okusingako omwana ono mu bimu ku byabadde yanyumizaako ku muzungu eyamukwana mu gino emirimu gye gyakola n'abeerako naye then n'ayagala okumuwasa amutwala amuwe buli kimu amugye mulimu ogwo still omuwala yatugambye nti yagaana ye ayagala guno omulimu ekimugumya kimu nti kasita mulamu ebisigadde tafaayo oba bazadde be babitegedde tafaayo oba mikwano gye gyogera ki ye kimu kyafaako okubeera ng'afuna ssente
mukwano gwange amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo tukyagenda mu maaso naye nga kyenjagala okutegeeza wenna mukwano gwange ampuliriza wenna hasola munnanga ampuliriza mu mulimu gwonna gw'okola gwe gw'oyita omubi naye nga si gwa bwamalaaya ngenda kusaba nywerera ku mulimu ogwo kola n'amaanyi ojja kuwangula mikwano gyange nze nvumirira omulimu gw'obwamalaaya ne sekuvumirira yenna guno omulimu omulimu ogusingayo okubeera omubi mu nsi eno mukwano gwange gwe mulimu ogusingayo okubeera omukyafu gwe mulimu ogusingayo okubeera ogwa layisi ennyo ate gwe mulimu ogusingayo okubeera ogwa wansi yadde abagulimu munnaye tebakimanyi abagulimu bo balowooza ssente mu nsi muno kibi nnyo baganda bange okubeera nga gwe kyofaako mu bulamu bwe kimu kyokka ssente bannaye ekintu ekyo kibi nnyo okubeera nga gwe mu bulamu bwo kyofaako kimu ssente nga togenda kufa ku kitiibwa kyo togenda kufa ku bazadde bo togenda kufa ku bantu bakwetoolodde gwe ekikulu kyofaako kimu ssente baganda bange tulabye ku bantu bangi nnyo abalina ssente naye nga ate ssente tezibayambye for some time nga waliwo wagenda okutuuka abeere sitaaka ne ssente ze nga ssente aziyina yes naye nga ate obulamu buganye naye nga ate ssente aziyina empya n'enkadde so mukwano gwange wenna mpuliriza wano wenkugambira bambi noonya omulimu emirimu gye giri abakyala bato abakyala booza engoye kukyala abakyala bakima amazzi kati ate bunene obwakadaama bwajja oba wasoma oba tewasoma ogenda n'okola woba omazeko emyaka gye ebiri ng'oyagadde kukyusa mulimu osobola okukyusa ate era n'ofuna omulimu omulungi kyenjagala obbasaba bannange tubeere contented n'ekyo kye tufuna bambi tubeere contented n'ekyo ekitono kye tufuna kasita tuba nga tukifuna mu mirembe gino emirimu gye tukola egisinga giri risiki oba oli awo n'ate tegiri risiki ennyo ng'ate bwamalaaya yadde naffe tusanga ebizibu mu mirimu gyaffe mubimanyi bakadaama abali mu mayumba bye muyitamu naye ate by'oyitamu ebyo si bibi nnyo nga malaaya by'ayitamu njagala nkutegeeza olunaku olwaleero era tobeera ku mulimu gwogwo wenna gw'oliko oba gwe oguyita mubi nnyo naye kasita buba nga si bwamalaaya manya nti oli bulungi era tokowanga kuyisa ngalo mu maaso nga weebaza Katonda ku nsi kuno nkiddamu nti teri mulimu mubi nnyo mukyafu nnyo gwa wansi nnyo guweebula nnyo nga gwa bwamalaaya omulimu ogwo togulowoozangako ne wooba ng'otuuse ng'oli ku kisenge tolowoozanga ku mulimu ogwo mukwano gwange mpuliriza beera contented n'ako katono koofuna kubanga ezo ssente z'ofuna ozifunye makubo matuufu obwamalaaya ezo ssente za kibi si ssente nnungi yadde akatono basanga ebizibu bingi waliwo program bagiyita ennyiike omukyala oba omukyala bamuyita Trofin akola eyo program bagiyita ennyiike waliwo malaaya omwe yavaayo ng'awulirako yo obwamalaaya ayagala mulimu naye omuwala oli yalombojja ennaku bamalaaya gye bayitamu ennaku ye gy'ayiseemu oba yagamba yali yakabukolera emyaka 7 n'anyumya ebizibu byafunidde mu bwamalaaya n'ebizibu bye yasanga oba banne bye baayitamu banenze nawuliriza n'enkwata n'ekutama ne ngamba naye abaana abawala bayina emitima omwo mw'osanga abantu abalina agazibu gaabwe oba oli awo bano abeera buzalaguza bamukola agantu ayagala ageyambululire ku ggwe anti munange onoonya ssente agenda kujja kuwa ssente zonna naye nga ate ssente zonna zakuwadde ogenda zimala oli mu ddwaliro naye nga ye akweyambululiddeko ekyo kyakweyambululiddeko kyonna ogenda keera ku makya ofuna olubuto naye nga tomanyi na taata waalwo ogenda kufuna endwadde ez'enjawulo natunuulidde omuwala ono nze nga yeewana agamba ye mulamu nnyo era yabagambye baleete n'obukebera bamukebere ye mulamu nnyo yeekebera every after 3 months naye munnaye mwaba abasajja abangi b'obeera nabo tomanya wuyo omuwala ono yagambye tasobola kuva ku mwenge kitegeeza munywi wa mwenge mulungi mutamiivu omuntu ffenna tukimanyi bulungi nti abantu bwe banywa omwenge baba tebategeera obwo budde tobasoba obeera oli awo nga totegeera abagunywa ffe tubalaba nga batagala kitegeera sisuubira nti omuntu oyo aba ategeera era gubakozesa ebibi bingi oli n'akwata omwana agenda okudda engulu nga yabikoze tategedde bawala bangi nnyo be bakutta oba bafunye embuto mu nsonga ezo ez'okubeera ng'atamidde n'agenda eyo mu mabaala ne bamwe bakaka bavubuka nga bameka agenda okudda engulu nga tasobola nakikkiriza so kati omuwala ono we yeewaana essaawa eno nti mulamu tasobola kufuna sirimu naye ng'ate mutamiivu muzibu
ng'ate yeenyumiriza mu bwamalaaya era agamba yetasobola buvaamu kasita mulamu yeekuuma bakozesako no biki amazima gali nti lumu oba oliawo Katonda ajja muvaamu agwe ku muntu omuzibu amusiiga ekirwadde kyekyamazima gwogwo gwe mulimu ogusingayo okubeera omubi mu bimu ku byabadde anyumya ebizibu byasanga yatunyumirizako ku Munigeria Omunigeria yamukuba empi naye nno ekyo kitono nze gambye oli omuwala yanyumya ebizibu simanyi oba basinga obungi kumu abampuliza muwala wa puroguramu eyo ng'omuwala anyumya ebizibu nagamba omusajja n'akukuba abamu ne babeeyambulirako abalala ne babatta oli najja n'akukozesa n'amala n'akutuga obaoliawo nga balina bye bamutumye bano abanoonya obugagga kwegamba bambi gunene omulimu mubi nnyo era nze mbadde nsaba bambi mwena abampuliza nga mugukola it's not too late omulimu guno muguveemu nze nali ndowooza oba mubikola lwakuba temulina mirimu mirala gye musobola kukola ng'oba muginoonyeza gye babuze naye wantunuulira omwana ngono gwe babadde bawa ofa y'omulimu gwabukadde busatu gwabukadde busatu weebuti omwana ataasoma naye nga bamuwadde ofa mulimu gwabukadde busatu omwana ng'omulimu agugaanye ayagala mulimu gwabukadde butaano tali wiringi yadde kuva mu mulimu gwalimu awulira agwagala okukamala kino nno kyankyusizza nnyo ne ŋŋamba ekitegeeza bye tubirowooza si we biba tuba tuzze eno nga tubakwatirina omanyi bamanyi nabo okwewolereza bajustifyinga wena omusanga agamba toba nze emirimu gyambula ndi muno mu Dubai mbonaabona kati nze mwagala nkole ki kumba abamu batuuka ekiseera nga balina addicted ng'awulira ssente zaafuna tewali mulimu mulala gusobola zimuwa n'asalawo abeere mu bwamalaaya obulamu bwe bwonna ng'aliyo olw'okuba ye ayagala ssente ku nsi kuno kibi nnyo okubeera ng'ofa ku kimu ssente omuntu atalina nsonyi mu mutima omuntu ataswala omuntu oyo abeera mubi nnyo era mikwano gyange mbasaba woba olinayo omuntu yenayina gw'omanyi nga talina nsonyi ye taswala omuntu oyo tomwesembereza si mulungi kubeera naye kubanga ye waba taswala naawe ajja kuswaza omuntu yenayina nga taswala ye muntu agenda kukeera ku makyakole gino emirimu abazadde mubulirire abaana bammwe omwana mujje buto ng'omwana oyo omutaddemu omutima ogutya Katonda ng'omwana oyo omuyigiriza empisa ate omwana wo omutaddemu ensonyi ekirala omwana wo omuyigiriza okukola ennyo omwana yenna nga mukozi newakera ku makya ng'oba yasoma oba teyasoma n'anoonya emirimu ne gimubula tasobola ku resortinga to prostitution yes ajja kunoonya omulimu naye guba mubi gutya banaye gye bali abakazi nga talina mulimu naye ng'atoba n'akima amazzi ku kyalo n'akola biki nayoza engoye naye nga tasobola kukera ku makya n'alowooza ku bwamalaaya nga tasobola naye nga ate nabo baba babimanyi nti bakazi bannaabwe abamu babikola naye because they have that dignity muli bajjewulira yadde mwavu naye ayina ekitiibwa ekyo ekyokukuuma agamba bandaba batya ntandika ntya baba batya ne Katonda agamba yine kino kiwulikika kitekugamba ngalaba tasobolerako ddala kikola kati no munange tuba tukyali kwabo ate mulimu ababwenyumiriza nga tebalina wiringi buvaamu ne woba obawadde ki okujjako ng'ate obawadde mulimu ate nga gwa bbeeyi nnyo naye nga kiki ennyo oli mwana muto tonnazaalako nti oba olina bizibu bingi gweyetissa ebizibu bya famire byo yonna ti oba olina abaana munnange omusajja akuzaalamu abaana n'abakulekera gw'olina okutoba tolina just gwe kwerabirira naye because oyagala kubeera mu that luxurious life you want to spend extravagantly owulira oyagala okole bino oyagala okole biri owulira kugamba oli desperate nnyo kyofaako kimu ssente that's why toli willing kuta mulimu ogwo kuba olaba nga gwe gusinga kati no munnange wano wentira bakadaama bonna oba bahasula bonna bali mu mayumba nkimanyi nti muyita mu bingi naye mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera bakazi bakozi mwebale nnyo mwebalire ddala era ssente zammwe ezo yadde muzifuna mu bugubi naate mujja zifunamu naye ate era muzifuna mu bulungi ekitiibwa kyammwe mukisigazza ng'abakyala yadde bye muyitamu nabyo si byangu naye mumala ne mubimala nodde waka ate n'okola ebirala obulamu busigala bugenda mu maaso yadde nabo abamu bafuna ebizibu bingi babarepinga babakola ki naye mwenna abalina we mukola nga muli bulungi alhamdulillah nammwe abali obubi muveeyo musabe ku buyambi mujja kufuna obuyambi temuddeeyo okwekubagiza
muveeyo mubeere bakalukalu musabe ku buyambi abaana basiibye babataasa enkya neggulo nga babazze e Uganda ne gwali obulungi towankawanka nkwegayiridde tebakubalira balira biddiiru kubona omuwala abeera bala ssente abakazi muliwa mujje tukole mujje tufune ssente kati naye munaye wekikusanga ng'oli desperate nnyo gw'omukuba yaggayagga munaye naawe oba owedde nenze kyengenda okusaba gumiikiriza n'aka katono k'olina munaye ngenda osobola okakulamu bingi kuba okafuna mu mirembe first of all osigaza ekitiibwa kyo oli mulamu bulungi tolinamu nakweraliikirira kwonna nti naye singa bankebera nga nina kino okujjako nga munaye naawe olina by'okolakoleyo mu nnyumba gy'oli omanyi munaye tuyinza okudda omanyi munaye okubeera malaaya abaana abawala abamu balowooza ti malaaya yono kati nga we tulaba Brenda Miles ti agenda okeera ku makya agende yeebake n'onamu ssente yeebake n'olyamu ssente no naawe osobola okubeera malaaya nga weetunda ku boosi wo bangi nnyo tubiwulidde nga babikola bakola bo audio ne babuweereza bannaabwe nga babunyumiza bannaabwe ne babusharinga mu magroups ne tubuwulira naye no munnange kikole naye Katonda lwali kuvaamu bwe bagenda okusima entaanaayo bakuziike kwolwo olunaku lwennyini gwe munnanga mpuliza nga gwe ekyo kyokola nga gwe toli malaaya wabula ng'oli mu nnyumba ya Mwarabu naye nga gwe bbaawe wamuganza oba waganza mutabani waabwe ng'akukozesa n'akuwayo obusente bwawe obwo obusente banaye tebuyina makulu banaye ekibi nnyo omuntu okubeera nga gwe ku nsi ky'ofaako nga ssente zokka nga teweerowoozaako teri ssente ziri waathi bulamu bwo mukwano gwange teziriiyo teri ssente ziri waathi kitiibwa kyo teziriiyo tujjemu eyo embeera y'okubeera nga tuyaggayaga tujjemu eyo embeera y'okubeera nga tetumatira woba wagenda kukola wantu wonna wonna ekyo ekyakutwala ky'oba okola siraba lwaki owambataganya okujja olw'okuba oyagala ssente empitirivu pasiko kale ng'owambataganya mirimu mirala oba ogenda kukola oba ogenda kugenda okole mu nnyumba endala oba ogenda waliwo amayumba agamu nga bafuna omusomesa najja n'asomesa oba n'ogwo nagwo ogenda gwekwata it's okay naye tutawana totandika ate kukola bintu bitategeerekeka ozze mu kuganza boosi wo ozze mu kuganza abaana bawaka otandise kugamba okukola ebintu bingi olw'okuba naawe oyagala ssente mukwano gwange kati nno naawe oli malaaya yadde gwe tovuddeeyo nga Brenda Miles nsi kumanya naye naawe oli malaaya ebyo by'okola oli malaaya ate siyo saabo bokka nti be bamalaaya nti bebaka n'abasajja olw'okuba baagala ssente naawe omuwala yenna ali eyo ng'olina abasajja abasukka mu omu naye nga weebaka nabo gwe naawe oli malaaya omanyi munaye tuyinza okwogera ku bamalaaya oli nalowooza nti malaaya ye muntu yeekaakira ku makya ne yeetimba ku kkubo ne bamugula ne agenda nonagenda n'olina edda naawe okubeera bubezi ng'olina abasajja basukkamu omu naawe oli malaaya kyekikwebasa n'abasajja abo bonna naawe aganza boosi wo yonna gy'oli naye ng'oli mukyala mufumbo naawe oli malaaya weddeko byokola si birungi abaana bo singa bakeera ku makya ne babiwulira so bannange saagala nnyonze muntu wawankawanka obusente bonna bw'ofuna bwe bw'okolerera bintu bya maddala mu nsi muno okubeera successful bintu bya kuyita ku maddala nga wonalaba amaddala ge bateeka ku nnyumba ng'oyambuka waggulu n'olinnya ku ddala erisooka paka woggwerayo eri waggulu ensi bw'ekyo weeri buli w'oyagala gw'obuuka amaddaala ove ku lino erisooka obuuke bubuusi paka ku liri erikutuusa waggulu manya nti ebizibu by'ogenda okufuna bingi nnyo g'ogenda lowooza nti nno oyangwa naye ng'ate oli mu kupapa bangi nnyo abapapye naye gye biggweredde nga bakaaba ogenda wano kwagala ofune ssente z'amangu ogenze mu bwamalaaya okozekoze ebintu ebitategeereka weebase ne babboosi bo okoze otya at the end of the day kikyogenda okufunamu bagenda kukutemaatema lwaki tewagumiikiriza ogenda kufa ssente ng'ozirina waziweereza e Uganda ziri ku akawunti oba oyina n'ebyokoze oguze amataka okoze eki bakuttire mu nnyumba y'omuwala bw'abali ewaka bagenda okulya ssente zo oba si kyoddeyo ng'olina agalwadde oba si ekyo bajja kukola ekikyamu ojja kwagala bbawo omuntu atazanyirwa kuba kola ekikyamu oba si kyo bajja kweyambululirirako gwe yeeyita malaaya bajja kweyambululirako oli ajja kuva eri n'ebizibu bye ajja bikweyambululireko omuwala twamuwulira nga abinyumya yali malaaya for 7 years ng'atunyumiza obuzibu bamalaaya bwe basanga nze nawunga ne ngamba abawala bannaye mulina emitima abawala abamu balina emitima omuntu yenna ayina ayitibwa malaaya omutyanga kuba ebizibu bye bafeesinga bingi bingi abantu musiiba mubawulira nammwe nga babinyumya ne kati gwe naawe obeera otya nga weenyumiriza mulimu ogufaananako weegutyo olw'okuba ssente bannange ssente kyeki mukwano gwange gwampuliriza kino simanyi oba naakakyogera emirundi emeka naye nkwegayiridde
Ssente tezikuzibanga amaaso ne zikwerabiza obulamu bwo, ne zikwerabiza ekitiibwa kyo, ne zikwerabiza abantu abakufaako oba oliawo naawe boofaako. Notuuka ekiseera gwe nga tokyafaayo bazadde bange boogera ki, notuuka ekiseera tokyafaayo oba society endaba etya kasita nnina ssente. Oh my god, oh my goodness. Totuukanga ku mbeera eyo gwe nga kyofaako kimu kyokka ssente. Ffenna ssente tuzinoonya. Yensonga lwaki twava ewaffe ne tujja tunoonya ssente, naye ate munaffe ssente twagala za bulungi. Ssente y'ekibimbi nnyo, twagala ssente za bulungi. Yensonga lwaki tuwatanya n'okola kino n'okola kiri n'okola kino, naye ng'omanyi byonna by'okola alhamdulillah tebimenya mateeka, era nti tolina buzibu bw'ogenda bifunamu okuggyako ng'eyo embeera evudde emirimu gyennyini gy'okola, bino ebizibu ebiteewalika, naye nga si ggwe yeereetedde ebyo ebizibu. Okitegedde? Ffenna ssente tuzaagala, naye ate ssente y'ekibi abasinga obungi ffe si ze twagala. Buli omu asanyuka nga boosi waakedde ku makya n'amwongeza omusaala. Kitegeeza buli omu ssente azaagala. Naate waliwo ssente gy'olaba nga yeegenda kukumalako emirembe, nga tosobola kubeera ng'ate ogyeyingizaamu. Ng'ate naawe tewandigyagaliza munno just because kyafaako kimu ssente. Ssente munnange obeera nazo naye otuuka ekiseera nga ssente oziina naye nga owulira nga toli muntu toyala. Ngobeera otyawo nga society yonna eyogera ku ggwe, abantu bonna boogera ku ggwe. Abantu abasinga balina eŋŋombe egamba nti nze nkola binnyumira, saagala kumanya oba abalala boogera ki, naye no munnange oyina okumanya abantu ki kye bakwogerako. Ge mazima kuba banene abantu be tulaba, yadde abantu ebiseera ebisinga batuyisa bubi ne batukabya amaziga ne bakola ki. Naye era tulina okimanya nti abantu bano tubeetaaga. Kye bakwogerako kikulu nnyo eri obulamu bwo. Kye bakwogerako kirungi nnyo, ekitiibwa ekyo mu society bannange. Omuntu ne bw'oba toyina ssente naye ng'olina ekitiibwa, kintu ekyo kya makulu nnyo. Naye okubeera gwe nga kyofaako kimu ssente nga kikaabya amaziga. Ssente kye ki bannange? What is money in the first place? Kuba naye n'okufuna ssente naye nga wenna buli akulaba akwenyinyala, buli akulaba takutegeera, kugamba buli akulaba gamba obuno. Ekyo tekigasa bannaaye. Nze njagala nnyo omuntu ng'alina ssente ze nga n'ekitiibwa kirina mu society, kugamba abaana be bonna bamweyagaza ne bazadde be bamwenyumirizaamu. Teri muzadde agenda kwenyumiriza mu mwana we nga malaaya, okuggyako nga n'oyo omuzadde mwonoonefu. Ate oyo omuzadde aba sina muzadde. Waba maama oba waba taata waba si muzadde. Teri muzadde agenda ku makya n'akwagaliza mulimu guno. Yadde abasinga kale bamanya nti abaana babulwadde kyabba kiyingira, mwera bagezaako babuulirira. Omwana n'agaana bibe naye ng'omuzadde afuba. Teri muzadde akeera ku makya nze gambye n'ayagaliza mwana we bwa malaaya, taliiyo. Naye nga bambi abazadde muweerere abaana, bambi. Abazadde muweerere abaana, omwana gw'oweeredde oba oliawo bino tajja bikola. Abazadde mbuulirire abaana bammwe, omwana gw'obuliridde, omwana muyigirize eddiini, that is okutya Katonda. Omwana muyigirize okwessaamu ekitiibwa, omwana muyigirize okwekolera, omwana muteekemu ensonyi, ave butongo omwana alina ensonyi. Kugamba nga afa nnyo ku kiki, bandaba batya nze nga nkola ebyo, ye bannaye bampulira batya. Yinze ntandika ntya nze nga nkola ebyo, ng'omwana kugamba yeryessa mwe yeetwalira. Tekuba kwematira, tekuba kweraga, wabula kubeera mwana kumanya kikyali. Newe mubanga muli baavu abasembayo, naye omwana watistika ebyo bimuteeke mu bulamu. Nti omwana newalikira ku makya nga ssente zimuweddeko oba omulimu gwakola guweddewo nga gwa bbeeyi gutya, nti omwana ajja kunoonya omulimu newe guba mubi ogusembayo. Naye ng'ate gukuuma ekitiibwa kye ng'omukyalo oba ng'omusajja. Nga tagenda naawe kukola bintu bigenda kukeera ku makya kuweebuula. Abaana mubateeketeeke, okusinga obbateekerateekera, ggolyawo nkolerera abaana bange, naye ate abaana tubateekeddeteekedde. Be bano b'ogenda osanga nga bali mu bino. Omwana wamuweerera n'asoma naye ng'ali awo, banne batandika omubalira, jangu eno ffe tukola, alinnye ennyonyi. Akere ku makya agende mu ebyo. Nze nkimanyi nti baana bangi abali e Dubai eyo ababonaabona nga tebalina waakubeera, naye ng'ate bo tebasobola kera ku makya kukola bino. Buli abula omulimu tagenda mu bwamala. Bikolebwa abantu abo ba mitima binafu, abo abasosola emirimu. Mwana mwalo ono yabadde anyuma yagambye nti ne Uganda nze nnina omukozi, nze ebyo sibikola, nze so agenda mu bwakadaama tasobola. Kwegamba ye awulira ddala kiri kyamuyingira mu musaayi naye nga kiki ennyo.
ogenda kukeera ku makya ozaala abaana abantu abamu beekaza naye ng'ekyamazima omwana wajja tuuka ekiseera nga yaswala gwoba tokyaswala naye omwana wajja kuswala wallahi omwana wajja kuswala nze nkubuulira omwana wo bajja tandika omwogerera oyo maama we akola bwati kuba ebigambo bino bitambula abaana batandika omulaba ng'ekintu ekyenyinyala abaana batandika omwogera naye ng'ate omwana bambi tabirimu abiri bbali naye omwana batandika omwogerera olw'ekibi ggwe kye wakola muzadde we nga kye omwana kye kimumazeeko emirembe abaana batandika okwevuma olw'okuba gwe kye wafaako kimu ssente kale banaye mikwano gyange abampuliriza musobola nammwe okubakawo bye mwongerezaako gwakyenyumirizaamu ng'owulira nkuyingiridde it's okay ng'oba wulira kyoyagala okukola genda mu maaso oba oliawo olumu olijjukira ebigambo byange bino ng'olina obuzibu bw'oguddemu olw'omulimu ogwo gw'olimu nze nkugambe teri mulimu mubi teri mulimu gwenyinyaza teri mulimu guweebuula teri mulimu gwa wansi nga gwa bwamalaaya omukazi yenna ng'oli eyo ne bw'oba tolina mulimu bambi tokemebwa n'oyingira obwamalaaya noonya emirimu yoza engoye ku kyalo somba amazzi abakazi babikola naye tokemebwa ng'okuyingira obwamalaaya kuba tebizibu byojja okugufunamu ogwo oba oliawo tojja kubifuna mu mulimu mulala gwonna gw'osazeewo okukola lwaniriranga nnyo okusigaza ekitiibwa kyo no matter what lwanirira nnyo ekitiibwa kyo omulimu gwonna tokkirizanga okuweebuula olw'okuba ssente ate nawe kennyini tokkirizanga okweweebuula olw'okuba ssente tokkirizanga omuntu yenna okujjako ekitiibwa ky'olw'okuba ssente akozesa ebintu byonna ebyekisiru by'ayagala olw'okuba agenda kuwa ssente banaye nno zino ssente tuzaagala naye tuzaagala nga ziyise mu mikono mirungi tuzaagala nga tuzikoze nga ate n'ekitiibwa kyaffe tukirina tuzaagala nga abantu abatuli okumpi batwenyumirizaamu nga ate naffe tetugenda kutunulanga mu mmira kwegamba tujjukire nga bye tuyiseemu ebyo bye batukoze tukaaba amaziga ate siko kale olulogooza gy'ovudde ogambe nali mu nnyumba y'Abawalabu naye nayita mu bino na bino naye nga tebiriimu ebyo nti ate weebase n'ono weebase n'oli buli omu alabye obwereere bwo buli omu oh my goodness mulimu ebintu ebyennyinyaza naye ng'abawala mweddeko gwakyasobola okuguvaamu bambi it's not too late gubuukemu noonya omulimu omulala tobeera addicted tolowooza nti gwe omulimu ogusembayo ogusinga okuba ogwakabi because ogwo obusente bw'ogufunamu ogenda keera ku makya ng'oli ku ndiri ng'ekirwadde kikugoya nga n'ezo ssente z'olina tezisobola kukuyamba nga n'abantu bakwenyinyala nga kye basobola okukola kwogerera twamugambanga wotafuna siriimu manyi munaye kati abantu batya nnyo siriimu ogenda kufuna agalwadde agalala bajja kweyambuliriramu otambule ku nsi kuno nga terina ayinza kuwonya nze nkubuulira bajja kutemula bajja kufumita agaso bajja kutuga bajja kukuba wenna feesi ewulubale bingi bye bajja okukola naye lwa mulimu ogwo lwaki ssente wama bahasolaza I salute you wenna gy'oli oba oli mu bwakadamu oba okola mu bwakirina oba oli waitress oba oli security guard byonna byokola I salute you kasita oba nga tokola bwamalaaya era nze mbasaba obwamalaaya tubuvumirire nnyo oli ne waavaayo n'akuvuma naye ng'oyogedde amazima muleke ayogere kubanga ky'oliko ddala kituufu obwamalaaya tubuvumirire nnyo tetubuwaaniriza busiigako kazigo simanga they inspire us they don't inspire anybody omuntu yenna akola obwamalaaya ne waaba aguze Uganda yonna n'agigula sandyagadde abeere inspiration yo gwe ng'omwana omuwala n'omulaba ng'alina ssente empitirivu nzitya ng'emmotoka akyusanga waayagala engoye akyusanga waayagala naye ng'okimanyi nti omulimu akola gw'abamalaaya bambi muvumirire nnyo era tobeeramu yadde mu mutima gw'okubeera ng'omwegomba kuba tasaanye kwegombebwa oyo si inspiration tolina nakyo oba omusinga emirundi 100 kyaba kusinga ssente naye nze nkubuulidde ssente nga tolina kitiibwa tezirina makulu gwampuliriza oyinza okiwaka n'obukigana naye ssente nga tolina kitiibwa tezirina makulu ssente nga munda wenna wafaafadda tezirina makulu bakozesa ebiragalalagala banywa emyenge kwegamba omusajja ne waba takusiize siriimu naye ebyo by'okozesa byennyini bigenda kukwettira nga munnange gwe tomanyi abantu batya siriimu ne beerabira nti waliwo n'endwadde endala nnyingi ezisobola okubatta
sirimu wabata ku ssente musajja yamukusiiza okozesa kondomu ate ebyo by'okozesa ebiragalalagala nabiki byo tebikutte munnange. So abaana abawala bambi twegendereze tukole nnyo twagale nnyo okukola oba okoze mulimu ki oba mulimu ki kasita guba nga si gwa bwamalaaya kola ssente zo ojja genda olinnya mpolampola amaddaala gwe ky'oba okola beera ne goals zo ojja genda mu maaso n'okubeera ng'ate okola ky'ozituukiriza beera mukazi mukozi lemerako beera n'ekirooto naye nga mu byonna by'okola fuba nnyo bambi okukuuma ekitiibwa kyo kuba teri kikyenkana teri ssente zigula kitiibwa kyo oyo yenna gw'olaba ng'alina ssente empitirivu ennyo naye ng'ekitiibwa talina bambi tomwegomba omusingira wala omukubisaamu emirundi 10 tobaako nakyomwegombako nakimu mukwano gwange ekyo kyo nkukuutira tobaamu kuba mu kubeegomba omwo mwe muva olinagamba gundi ng'alina ssente nange kaŋŋende kasita otandika okwegomba omuntu olw'ebyo byakola kkiriza obagana naawe kikukwatirayo so mbasaba temubeegomba beera mulimu gw'okola gumiikiriza oveewo odde mu mulimu omulala ogende ng'olinnya mpola amaddaala naye gwe topapa kutuuka mangu gy'olaga naye ng'ate munnange by'oyiseemu si birungi. Mbaagala nnyo sigadde nze omumbe gya Aisha Nassolo kusaba likinga vidiyo eno wemba nga byenjogedde bikoledde kusaba tukubaganye ku birowoozo gwe kikyoyinza okwogera ku mbeera eno kikyoyinza okwogera ku mbeera eno mikwano gyange embeera y'obwamalaaya wali obukozeeko oba wali obukozeeko n'obuvaamu Katonda yeebale era it's not too late okubeera ng'okola kyotereza obulamu bw'omukwano gwange woba tonnabuyingira naye ng'obadde oyina ekirowoozo bambi tokemebwa gwa bulimu naye nga tomanyi wakutandikira noonya emirimu kati ebintu byagonda noonya ku connections bano abasajja nga ba SB4 kati ngeno story gye mwalabye yaleese omusajja oyo mu Calumet yagabye ennamba y'essimu bakubireko beebuuzeeko okitegedde naye nga bambi tokemebwa nti ate ngenda simanga kunoonya ssente z'amangu nedda mukwano gwange abankumira takumira mpeera nze mbagala nnyo bahasula bannange byonna bye muyitamu abamu si byangu naye bijja kuggwa naye nze kyembasaba mukanye empisa mumanye ki kyabaleeta kola ky'olina okukola ebitakuleeta tobyeyingizaamu manya w'olina okukoma ojja kutuuka ku buwanguzi nyiikira okubeera nga weesabira ate settinga ebirooto ssente zonna z'okola manya nti zirina kye zigenda okukolera fuba nnyo okulaba nga ssente zo nga woozikoze zikola ebyo ebituufu bye zirina okukola teweejalabya tojaajamya naye ng'ekisinga okuba ekikulu beera contented oba beera mu mativu n'ekyo ekitono ky'olina wabula ate tokoowa kubeera na birooto ebirooto ebyo bye bigenda okuleetera okubeera nga oluubirira okuva ku ddaala erisooka okutuuka ku likola kikuliddaku naye ng'ekisinga obukulu muganda wange ekitiibwa kyo kikulu nnyo abankumira takumira mpeera mbaagala nnyo nkusaba subscribing ku channel yaffe eno mukwano gwange obutasubwa bintu nga bino etujja kubeerangamu n'ennaku nga zo tuze kwogera ku bintu nga bino yadde ate era embisawo n'amawulire gonna gagenze maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga agatwetodde ku bacelebrities baffe kale munnange tojja kwejjusa mukwano gwange goodbye for now nenga ate nkomawo n'amawulire toseetuka. Eno challenge yaffe bamalaaya bakola mu Bad Black and Donizela mu abampa inspiration okulaba nga nfunye zino sente zonna ziri $10 bupapula 15 kati Bad Black jangu webale kunjigiriza wanjigiriza buli kimunzu n'obuno bupapula buli $15 kati Bad Black drop your money kati sawa zino wagwamu nze Brenda Miles nze aliko gwe ne Donizela mwagwamu kati zino ziri ddira mu 10 zigate ku $1 buli bupapula 15 ze sente meka $10 Bad Black Donizela eno ye challenge yammwe mwagwamu mukirize kati nze Brenda Miles nze aliko muzilaba anyway mwebale kumba inspiration akasolo katambudde Bad Black webale kunjigiriza $10 zino nzikwata naye challenge mwagwamu. Thank you God eno wiki no yandibadde ya mukisa mwebale kunsabira naku zino ndi serious naye no wiki yandiba ya mukisa nandifunamu ka sente kitegeere no wiki ya mukisa so abakazi mujje tukole never give up
kino kya 2, kino kya 10, kino kya 10, kino kya 10, kino kya 10, kino kya 2, kino kya 2, kino kya 5, kino kya 5. Gano gonna maanyi ga kasolo. Leero no nkikubye kati oba wiiki we naagwako nja kuba nkoze meka. Never give up my kasolo. Never give up. Abakyala muliwa mujje tukole sente. Zino ziri kwalaali. Kino kya 5, kino kya 5, kino kya 2, kino kya 2, kino kya 2. Kino 10. Maanyi ga kasolo. Mujje tukole sente. My post never give up. Never give up my post. Brenda official etolese omukulu agenda okumuwa omulimu owa mukaloni nti amusuubiza omulimu weekuli. Brenda olirwadde okukola? Ndirwadde buli kimu ndirwadde nkiriza leero ngenda bayi. Naye sente oyagala funa sente mmeka omusaala? Nakugambye 15. 15 nyingi nkuwa 3. No. 13 ogenda kukola ate oli mulamu obweyagaza. Sente zenfuna 13 ntono. Bannange tutandike mpola. Sagala kulimba otuuke eyo nga olese guno omulimu gwo nga tesigenda kuba guli mulimu gw'oyagala. Nenda masijja balimba 15. Tandikira ku 3. Oyande nga tolumizibwa otulaawo n'okola emirimu gyo owummula budde bw'oyagala. Omulimu weekuli 13. 15 njagala 15. 15 nedda. Nenda kuwa 13 ate weekuli. Lindira full interview nga Brenda atubagaininga sente zalina okukolera omulimu.